Okay, Sport Trend kwe tuli batulaba mwe balegeza kulabika nti mlikinga okusharinga no kusubscribinga kimuko kisinga okubeera ekyamanyi nelero ngobye bumalenzize lunjo kya sikuba wa lugambo nzogwange ndi ogageza kulabika nkipingira mu mbere yokubeera nti oli up to date ngomanyi bu kimwe kigeza kulabika nkitambula masamba gamba abo omanyi wamo etalabisa buli kala byavayo nakogera fogwa vigeza kulabika nti kutegeze bigeza kulabika nti betambula mu ggwanga tweyama agwe twasomera nonna kuno lwale kindeseze ensonga z'omukulu SHAKIB SHAKIB ono gwe mulaba kigambibwa mbu oli atayagala kulabirira mwana we ngena kuzayo kemaga kati nnyo omukulu ono bifenga nageza kulabika nti ayingira mu bufumbo bwalimu bwe yayingira muno omukyala Zari Hassan yaliko omukyala wa Diamond Platinum Zari yayingira mu bufumbo sorry SHAKIB nga nabakulabika nti ayingira mu bufumbo n'omukyala Zari eyali mukyala Diamond Platinum gwe yafumbirwa oba gwe yawasa akigambibwa nti yalina omukyala gwe yalageza kulabika nti akwasaganya naye obulamu bisala biri ebikadde nga tebana bafulabika nti bafunamuko kasente nga nakulabika nti akikuba okutuukayo gyali omukyala gwe bayita tusime Jalia Akrem omukyala yavudde nageza kulabika nti yekubira omulanga nagaba naye mulaba basajja kuvimba mu mpale mulaba basajja kweyagala nti basobola geza kulabika nti betika obuvunanyizibwa bwabwe basajja kubula SHAKIB talina kyali tasobola geza kulabika nti biro mwana we okuva yageza kulabika nti agende wa Zari oba afumbirwa Zari obuvunanyizibwa bw'okufuuka taata yabusulawo talabirira mwana tamanyi mwana alidde ki tamanyi mwana alwadde kyekye takiso kulabika nti ajjanjabwa wabula aliwo obubezi kulabika nti ageza kuvimba omukyalo yakubidde omulanga n'agamba nti mukulu bitabina bikolebwe nayo ndekedde nnyo obuvunanyizibwa nganze oba oli abakyala bangi abali mu mbeera efaanaganako bwe tujjukira n'omunene ne buninwaji naye yavaayo kemabegakawo n'alaga obusungu bw'alina ennyo etaata w'omwana we n'agamba nti oba oli awo yatuuka ne ku point egamba nti kati omwana alinga talina kitaawe nti kati yetaata w'omwana ye yekka kubanga yamukuziza yekka so kino kikomawo eri SHAKIB n'embeera gy'alimu nti talabirira mwana we no si lugambo ono yabetwogera ebbanga ly'amazzi twalanko ku social media za SHAKIB nga postinze omwana ono yatinogeza kulabika nti ate ambeerera wabula tumulaba nti atalina abaana ba Zari side eri omulaba nga postinze aba Diamond Platinum ali nabo bavimba mukaawo so nga ye ate ababiri yandibadageza kulabika omusayi gwe gwenyini katabanike akasuddewo takawa buyambi omukulu oyo SHAKIB asulide obuvunanyizibwa talabirira mwana bimu ku bigeza kulabika nti bitambula feza gemanya gange Sport Trend kwe tuli bibadde biresogeza kulabika nti kutegeza otherwise nera nja kukomawo n'amawulire amalala singa wana bageza kulabika nti kaguddewo mwekipingire ku Sport Trend like ngem sharing tusobole okugeza kulabika tugoberera ensonga endala zonna zigenda mu maaso.